Omunnyo. Tukukulisizayo nate nga tugamba nti mukama yebaziwe kubanga tukyaliwo nga tukyagenda maaso nga tuweereza tukubuuzako gwena asabira ku House of Prime Ministers International nga tugamba mwebale kubeera beesigwa nnyo. Ono omusajja oyuye gwe musumba gwe yanyumizaako olunaku lw'eggulu yankoze bulungi yagambye nti yaggwamu mu biseera bya covid naye omusumba we yasabira n'agamba nti gwe abadde alina kyobanja Senegal mayizi aganirayo wanika emikono gyo naye with one commitment nti ojja kubanga eky'ekkumi okiwaayo. Omusajja nze ono agamba nti nze nabikwano gyange banekola be Burundi estimu zaali zakutuka dda ne baleeta ze Burundi zibeera amafaranga kibeera kiki. Mwebale mwe abasaba ate mukama bwayanukula ne muddayo kubanga baali 10 baali baki 10 bagenge abagenge baali 10 nabo ne babona nababuuza abalala baluwa genda obonere ddala. Tugamba nti mukama yebazibwe olwekyo tugamba nti TV bwe bange kusumbuwa ng'evavaako byotutegeera ng'oli ku Star Times ekirango kirabye ndi ankikudiramu katono nnyo nga tugamba oluusi ebigambo bijja ate ebifaananyi bigenda ebifaananyi byekwata ate n'olaba enzikiza ate n'obuutya manya nti waliwo kikyamu ku dikodayo ojja kubanga okuba essimu 0200 17700 bw'obanga ali ku Airtel ate gwa MTN eri 0317 17700 0317 musanvu reporting eri banafa ba Star Times obagambe kitambula bwe kiti nabwere fede otera kuba namawulire ag'ebweru ne bwe balimu lituwe nga sinabbawo mawulire g'ebweru kambajjukize mwami Sam n'ayamba atukolera ekyokunywa ekyamukama n'ayamba kigula nusu 10 roka olwa Uganda ku dduka eri kuli okumpi oba supermarket ogenda okubanga okisanga kyakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo kibeera ki UNBS wano mu ggwanga n'olwekyo kinywe nga toli mu nkenyera yonna kijja kuyambako obutofaali bw'omubiri gwe okufuna amaanyi singa oba olumbiddwa ebirwadde ebirala osobola okubanga weerwanako. Dr. Sam ojja mufuna ku 0757 56 0047 oba 07 80 17 ana 16. Oye Dr. Sam mukubireko ng'olina kye weebuuza oba ayagala okusitookinga ekyokunywa kino mu bungi ayagala okufuuka kitunzi n'ebirala ebiringa ebyo bajja kubanga bakikwasaganya. Tugenda kubanga tweyongerayo katulina kweyongerayo njagala okubuuza ku mukwano gwange yali mu ndere tube kati chairman wa National Theatre bamuyita Sam Okero nebeerayo ne mutabani wange omulala bamuyita Sam Okero ng'ayagala nnyo ebya kofi n'ebiringa bwe bito naawe nkubuuzizaako mutabani wange gyebaleko gyo nayo tutaka engalo oluusi otubulako nnyo yankubirako n'agamba nti akutumira nnyo n'akweyanza emirimu gy'okola oluusi otubulako nansaba enamba yo naye neŋŋamba nti nja kukwebuuzaako ate nange nandibale nyigabira kumpi ate ngenda okizuula nti newe sikwebuuzaako oba nze nsobola okutuusa obubaka so kakati ekyennamba nekibuliraawo obuuzizaako nnyo mutabani wange gyebaleko gyotutaako engalo totubulako nnyo abeereyo abamalalalala tuwegulire eri ebweru wadde otuwa ajjangako ku solti nababuuzaako amawulire ag'ebweru w'eggwanga ge tugenda okufuna eggulu erino erisooka tugenda digeraageranya ku kye tubadde twogerako gye buvuddeko awo ekyaki tubadde tugamba nti bibadde ku byanfuna nti embeera si nnungi era nabadde ngamba nti ekizibu kye tuyina kyeky'abantu abasoma abaddira ekintu ekibi ne baagala okukifuula ekirungi ne baddira ekirungi ne bakigabanya n'abalala abali obubi nabo ne babafuula nti bali bulungi. Mu bufunze okuddira ssente za sudiiru n'ozikukusa mu bigambo mu statement n'oziteeka mu nsawo ya Fede n'okitwala nti naye alina which is not right. Nyangu yeggulire Robert Mutembe ayiseemu wano nti kakati bwe tutunulira mu ggwanga erya Bungereza aba British Chambers of Commerce bakoze okunoonyereza okulaga nti mu myezi 3 kampuni ebitundu 29 ku 100 bigenda kusala ku bakozi. Olabye
ebitundu 29 ku 100 bigenda kusala ku bakozi. Kati wano mu ggwanga waliwo kye twerabidde nti abasuubuzi babadde bakaba nti bagulewo akeedi baziguddewo naye agenda kutandikirawa emaali ekyali yeeyo. Emaali CM renti ebimu biri expired ba customer nti byo bibala abadali n'abaana abasatu bakozesa abo bagenda kubanga tebadda ku mirimu immediate kuba talina zibasasula naye kenyi tamanyi oba understanding awo kyokka government tekimanyi and they will never know about this. Kati abakulembeze baffe bagenda gamba kasita twabakkiriza okukola mu butale kasita twabaleka ne bagulawo akeedi ze mwaggulawo zo ziri mu mbeera ki kiddayo wali omukulu wa Solulwe yatulawo n'agamba effect ya COVID-19 si yakakati tujiwulira mu myezi 5 towards Christmas ngolaba akawunga kolina okufuna nga government negoba akawunga Christmas. Okay, Robert Mutebi is in Fort Portal. It must be cold. Robert, eyo si polisi kagwa ka polisi ako sikeko empewo ogikoze otya nze nasulako mu Fort Portal nga ngolokuka nesa bisenze na bulamu bwe bungi oba jaketi ya yulise genda maaso ya neyanzanyo neyanzege abanafe abali mu studio n'abalabi baffe aba Assault TV olwaleero okuvira ddala olunaku olweggulo twaluwaddeyo eri ekibuga ekipya ekya Fort Portal okulaba ku kibuga ekipya na butya bwe bayita mu kiseera kino ekya kafyu ne lockdown gwe tulimu. Boda zikola kinawadda ekyokutika abantu eno si musango n'omulundi n'ogumu naye twagalanga bwe tuzze tubalaga mu bitundu eby'ekibuga Kampala n'ebitundu ebirala tutuukeko ko mu katale akawano e Fort Portal we tuli nga tutunaba kugenda kubalambuza kibuga na kwogera n'abakulembeze ba kibuga enkya ya leero. Ekifaananyi ekituufu kyenjagala okubalaga kyekino omulabi waffe owa Assault TV bye mulaba sayidi eyo nze wano najja mbalage ate ebitundu ebirala byayisa bitya mu kiseera kino ekya lockdown kyetulimu omulabi waffe owa Assault TV emabega wange boda wezitikulira abantu ne bajja mu katale wano okulabika nti bakola nti bakakalabya emirimu wano nno abateekawo kaguwa kano okulaba nti abantu abeetise ebintu ne boda oba oliawo tezikirizibwa kulabika nti oba oliawo ziyingira wano kyekyateekesaawo kano akaguwa mu kugezaako ate mugezaako okugoberera SOPs oba social distancing n'ebiryawo kakati kyekyo ekiri wano naye ekifaananyi ekituufu nze kyenjagala okubalaga enkya ya leero gy'emirimu egikolebwa wano mu katale wetuli era tugenda kubanga tukayingira tubalagekoko ate eno yo kiri kitya mwenna abeekuumira ku Assault TV kati kyetubalaga eno mwe mujja kubanga mukigeraageranya n'embeera bweri mu bitundu by'eggwanga ebirala kubanga oba oliawo ffe twewaayo ate eggwanga mu kiseera kino kyetulimu ekya lockdown abantu balage butya ebitundu n'ebitundu ate bo gye barespondingamu era gye barespectingamu oba n'obutarespectinga biragiro bya president. Yonna gye mpitidde zo boda okujjako mu kibuga n'emiriraano ewalala wonna zikola n'olwekyo nze nsigala neebuuza kibuuzo ate eno bwe zibanga zikola nga n'ekyotera yennyini gye bagambye wava ekirwadde kino oba oliawo nga kiva ku boda bakola lwaki mu bitundu by'ekibuga ky'eggwanga ekikulu n'omuliraano tebazikiriza kukola nga bwolaba bano ate batika abantu batika buli kimu nga tewali abakuba ku mukono. Akatale ketulimu kekano ketuyingira kati essaawa zino nga bwe mugenda maaso n'okukalaba atuzze tubalage ffe bulazi butya enneetegeka gye balimu ebintu babitambuza bitya sanitizer mazzi n'ebiringa ebyo webiri oba tebiriiwo kyekituleese wano omulabi waffe owa Assault TV. Bagenda maaso n'okunaaba amazzi go weegali geego buli ayingira aba alina okulabika nti anaaba nga bwe tubalaga wano bwekiti bwe kiri naye nga ku akatale kakati kekano ketulimu ssaawa zino kalina ebirime nga bwolaba akasubi bwabeera oba obutale buno kati nga nakasero n'owino na wano abantu bagenda mu maaso n'okulabika nti bagula ebintu naddala ebikozesebwa ebyokulya mu katale ketulimu ssaawa zino nga bwe mugenda mu maaso n'okukalaba ebya social distancing n'ebirala ekyo nkirekawo gwe agenda mu maaso n'okutulaba ekyo nkirekawo social distancing masiki n'ebirala ebyo gwe ojja okusalawo nze nkuwa bw'ekifaananyi
na mbeera eri mu kifo kyemba nkyaddemu ate gwe ali eyo anogenda maaso n'okusalawo nti ddala bagifolowinga oba tebagifolowinga. Embeera bwe tubeyimiridde akatale bwe kati bwe kafaanana nga tugenda kubanga tukakulambuza gwe ogeraageranye ate n'ebifo ebirala ate by'oyitira nga byo bwe bifaanana. Bwe kati ko bw'ogenda mu maaso n'okukalaba ku bantu 10 b'osanga oyinza obutasangako alina masiki go ge mazima naye era babadde babayitaayitamu wana abakulembeze nga bagamba muvaare masiki kitegeeza nti mwambale masiki. Kyekyo ekiri mu katale ak'Fort Portal eno gye tuli ssaawa zino kagazi ddala era nga bizinensi bagikolera ddala nga tugenda maaso n'okubalaga naye nga embeera yo bweri mu kitundu ky'eggwanga ekirala gye tuli twabadde e Buddu ne tusala ne tugenda mu bitundu ebyankole ne tusala ne tujja mu Tooro kakati Tooro bweti bweyimiridde twagadde okugeraageranya ebitundu ebyenjawulo ne Kampala n'emiriraano. Gwe ali mu studio naawe agenda maaso n'okutulaba gwe olunasalawo ku butya lwaki kino kibeera bwe kiti ate eringa kiri nga bwe kiri ekyo kikulekera gwe ogende maaso n'okusalawo. Kugambye nti akatale ko kagazi ddala era nga batunda birime byokka byengenda maaso n'okulaba. Katunda birime akawanvu ddala kava kalimu omusalaba kalinga musala kalimu cross kubanga okwata ne kambuka ne kadikirira ne kaddamu ne kambuka so ke katale ateeke tugenda maaso n'okuba nti atuuka akulaga. Tulinawo wano munnaffe atuyambako oba oliawo informa waffe katugambe oba sosi yaffe mu bitundu bino ebye Fort Portal. Abantu bulijjo bamwebuuza George owe Fort tusobodde okumusinkana olwaleero. Yesu yebazibwe ssebo. Amina ssebo. Amanya George Fort Portal nsanyuse nnyo obalaba mwebale kujja baganda bange. Ekibuga kitambula bulungi, abantu bakola bulungi yadde abamu banaba mu ngalo abamu tebanaba bala bambala masiki ababoda bo abantu bavuga abatavuga batono nnyo so bavuga emigugu n'abantu tebatya kubaweeka kuba bali mu mbeera mbi so wesanga nga bawaliriziddwa ne bateekako emigugu ejogera era emigugu egitambula. Oyogedde olukolosofa emigugu ejogera era egitambula. Abantu bagambe nti batikka abantu kyere nga tewali abakuba ku mukono. Batikka abantu kyere egye tuvuddeko polisi yabakwatanga ne kati tebakyabakwata nabo kati babivaako babalabula bino bakola emirimu gyabwe. Ekyaka n'abakumba ddembe bamanyi kiki ekigenda mu maaso. Wa bodaboda mu kaseera kano anyigirizibwa asibiddwa ebbanga ddene talina kyakulya talina kyakuwa abaana balandode babafulumya mu mayumba so ne beesanga nga bawaliriziddwa olw'embeera. Kakati ekintu ekirala omuntu kyandyagadde okumanya kana katale bakayita batya? Akatale kano bakayita Kabundayire market era ke katale ak'abalimi ntake Fort Portal nga kabeera buli lunaku olwokuna nga olwaleero lunaku olwamandi nga abalimi baleeta ebirime okuva mu bitundu ebyenjawulo Bundi Bujo Lwihamba Kiyombya ne baleeta ennyaanya babijja Halugongo so ne bakuŋŋaanyiza wano ne batuna ne baguza. Katono nnyo mu Lutooro ogambye nti ababodaboda batendewalirwa eno ne basalawo batandika okutikka abantu embeera yabayinga obuzito. Kitugambe mu Lutooro ababodaboda bakachwamu kutandika kutwala abantu. President Museveni akatugamba tune kutwala emigugu yonka kago baitu kwa embeera nti abodaboda ne banyigirizibwa balandode ne babahambya ne bababinga munju ne besanga tubayine kyokulya tubayine kyokuheriza abaana muka so ne besanga bahambirizibwe habwe embeera tubayine kyokukola kyali
Atuyanza nnyo tuyanzege George Fort Poto atuweereza nnyo ebifa sayidi eno era buli kifa eno ne radio ne bebanga efunye obuzibu ogenda okulanga ka message katuuse ku simu yo nga ate agenda maaso anotubuulira ku kiri wano. Social distancing mu butale ekizibu oba oliawo ekikyaliwo mu kiseera kino nga tuli mu mbeera eya lockdown era mu tekiri eyo yokka mu Kampala n'obutale obulinaanye eyo naye ate bw'otuuka eno toyinza na kukikkiriza embeera bweti bwefaanana mugotteko nga bw'ogulaba gwego gwego ogwalagirwa mugenda mu maaso n'okulaba abalabi baffe aba Assault TV embeera bwetyo bweri wano mwenna abeekumidde ku Assault TV twagadde bwagazi tubalage ekifaananyi ekituufu ate nga bwe kiri wano mu katale kano ake Fort Poto bw'okageraageranya oba oliawo n'akeggaba tewali nnyo njawulo eriwo n'obutale ng'obugaba busega n'obutale obulala obuli mu kibuga nti abantu bo bino ebyokugamba nti coronavirus COVID-19 abamu tebabirowoozaako bagamba nti katusooke tufune ssente ebirala biri tusangayo nga mugenda maaso n'okulaba ssaawa zino abalabi baffe aba Assault TV beera bwetyo abakama bange abali mu studio etwagadde tugibalagekoko naye nga nkugamba nti akatale kagazi nga bwolaba gaba kano kagisingako ndowooza obugazi naye nga muntu ku muntu nga bwogenda maaso n'okubalaba buli omu yekyafa kiri kimu ansooke nfune ssente ebirala balinnyumiza oba birinsangayo busanzi kyekyo ekiri sayidi eno naye nga buli disitulikiti ye Kabalole n'ezendala zonna zetwogerako zirina task force ezigenda maaso n'okukwasaganya ebiragiro bya pulezidenti nyoba oliawo embeera abantu mwe bayita ate ye yaleetawo kino kyonna nga bwe tugenda maaso n'okubalaga wano wetuli ssaawa zino eno yo tewali buguwa bw'oyinza kwogerako nga oba oliawo kati ewalala mu bitundu by'ekibuga bwe batandika okukola nedda abantu bo kasitajja aba alina okulabika nti atunda emaali ye nga tewali amukuba ku mukono nga bwe tugenda maaso n'okubalaga bwekiti bwe kiyimiridde embeera bweti tetusobola kukatambula kamalako twagadde tukulageko ate ekitono ennyo ku kiri wano kubanga ko kagazi ate kawanvu kalina stretch empanvu eno eggukira ddala eri mu maka g'abantu kyetwagadde okubalaga mwenna abeekumidde ku Assault TV nti oba oliawo abantu bo basalawo abasooke bakole ssente ebisigadde biri basangayo busanzi nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubalaga busuubuzi abagula n'abatunda be basinga wano obungi nga bwe tubalaze enkya ya leero ke katale akanene akasinga wano ketwagadde okeera okubalaga ng'era bwe tuzze tubalaga obutale obulala mu kibuga n'emiriraano gyakyo nga bwe butambuza emirimu wano we tuli essaawa zino. Fort Poto gye tukedde twabaddeyo ekiro ne tubalaga ebibeerawo ekiro kaakati emisana embeera ebeera etya bweti bwe ebeera wano we tuli. Yesu yebaziwe. Oli bulungi? Bulungi ssebo. Bigenda bite? Bigenda mpola mpola. Gwe bali kwagala Assault? Kale ssebo. Mugamba kyeyo. Mweno kwegamba coronavirus mumuwulira buwulizi mu Kampala na bitundu birala? Neno yatutumuwulira naye lwakuba twateekako obukwakulivu obwo tukozesa. Okunaaba mu ngalo, okwambala makisi bwe tuti kunaaba mu ngalo byonna bye bateekako bye tugenderako. Kati ku byonna ki kyokozeeko nga ggwe? Nze kati space twagiteekamu nze nkolera wali ku njagala oyogera amazima. Oli mukyala mulokole era ndaba oyambadde ne t-shirt ya Assault kitegeeza oli muntu waffe Kanani eyo. Njagala oyogera amazima tuswaze obulimba. Social distancing wano eruddawo kati enaku zino lwakuba nti abantu kati bakyabigenderako naye kati luli baali babigenderako naye kati bamala okugulawo ebintu kati bagenda nga bakenderakenderamu amaanyi naye tubikozesa ebisinga. Bwe nfuna wenyemerera ewawanvu nenkulaga ekifaananyi kya wano tulaba nti mu katale wano muli mu nsi yammwe. Ekyo okugamba nti omujjuzo mungi naye ekyo kati naye baali babigenderako emabega lwakuba kati engeri gye Museveni yagulawo ebidduka abantu baba bangi bava ensonda n'ensonda bangi. Nga bw'oli omukkiriza mbadde ndowooza ogenda kuŋŋamba nti Katonda yakuuma. Okukola ki? Nga bw'oli mukkiriza mbadde manyi ogera gamba eno Katonda yakuuma.
era Katonda yakuuma kati olaba engeri gy'abantu bangi bava ensonda n'ensonda naye Katonda yatukuuma era. Gwani Nze banyipita Nalongo, Alice Nalongo. Tuyanziza nnyo tuyanzege mukyala w'Kanani asinziira eno Fort Poto okulabika nti ate bino gye bava bano boolabye ne bannaabwe abalala bayitirivu nnyo okulabika nti ate bajja okulabika nti basabira mu kitundu kiri ekya House of Prayer mu biseera biri nga kyaki zikyali nzigule. Kifaananyi ekituufu kye twagadde okubalaga abalabi baffe aba SOT TV ku makya kuno kye kino kyennyini ekiri wano we tuli mu katale ke Fort Poto keboogeddeko abasuubuzi nga bagenda mu maaso n'okulabika nti abatunda emmali yaabwe nga boogenda mu maaso n'okubalaba wano wennyini wetuli. Bw'obeegattamu naawe obeeranga bo nga bw'olaba kasituleki kano konna katunda bummonde, katunda biki nga bwe mugenda mu maaso n'okulaba era y'embeera eriwo wano wetuli ssaawa zino. Bwe tuti bwe tutambudde bwe bitambula sayidi eno omugotteko gwo mungi nnyo. Kambaze mu studio bannaffe mugende maaso n'okuweereza tujja kubanga tubalambuzaako ekibuga Fort Poto then twogereko n'abakulembeze eddakiika nga ziizo naye nga ekiri eno kyekyo ekituufu kye twagadde okulabika nti tubalaga mwenna abeekomedde ku SOT TV. Mukulu Charles James Nkubuge ane Fedi Nabwire ebyeno byebyo nze mbaleegera bulikeze muzindaalo ne mugenda maaso n'okubaganya ebirowoozo era kangubawe kanneeyongereyo nja kudda mu ddakiika nga ziizo ate mbalage ku kibuga Fort ekyakasulumusibwa okufuuka site kyo kifaanana kitya. Omuzindaalo gwammwe tewandivuddeyo eyo nga tonfunidde mu Kabundayire market nga tongulidde ku butunda bulabise bulungi obutunda obuganda obwo. Robert Mutebi obutunda obuganda obwe Fort bulabise bulungi gye watandikidde eri naddayo sobola kuddayo. Fedde Kabundayire market ogirabye? Okusookera ddala njagala kwebaza abantu be Fort okujjumbira okulima olabye emboga emboga mwebale kulima bumonde mwebale kulima byonna ebirime ebiriyo. Actually tebatusowa amatooke natuke Fort Poto nendaba amatooke is unbelievable. Bagamba bakyana ekizibu kimu nti olw'obunyogovu gakalubako kuge Buganda liba terigonda nga ery'Embale n'ery'Ebusia ow'Emmamba awana yewe tugamba naye nga olw'obunyogovu kyekyoka ekyo naye nga bagamba nti bakyayingiye engeri gye bayinza okikolamu nendoza tekiriiwo olimanyamanya nti eri Fort lwali kalubamu katono neera nga liba teri kitaliiwo tebannaba kwekuŋŋaanya bwekuŋŋaanya kukikola tebannaba. Olaba abatwala abayoola obuyooza ettaka ne batwala mu nsi yaabwe basobola ogitetenkanya ate ne tugenda ne tusomerayo ne babasukkulumako ate ne babalaga nti bo ba mutima mulungi abazze okusoma tetujja basasuza. Which is very good. Tugamba that's the Fort Poto naye alabise ng'omujamamu sigwe Fort Poto gwemanyiza anti era katale ka birime ebirime bwebityo bwebibaayo ettaka biki byonna bibeeraawo bwe bityo kaba look at the market ke kabonero kikibalwana nga bwe kali kati fujjo ly'abagundi alwa abesindika abavubuka bwega tugabeeramu waliwo eryalamba libakwiremu oba badde mubbi kiki otwala omudaala gwange abutale ekyo ako ke katale otaba fight ate oba ogenze mu katale kyekimu bannange laale ebeera laale olabye karoti balizitwisizaako olabye karoti bwe zenkana amapapaali g'e Buganda njagala ngulira obutunda obuganda ngamba banaye give credit where is due. Gamba nti bandetire katunda ake Fort Poto ngerageranye n'ake Masaka anti ebintu ebiri ekintu kiri kimu kyokka ekitakyusibwa ebitabike babita batya ebizaazi bino byebakola organic kyekiriyo ekyo nga kisukkuluma organic kyekituufu kibanga ekizunguzungu ennyo ekyo ebigattegate bwebabitabire munatamu gye mukozesa evudde mu mutwe amatooka amagattegate bwe bali baagala okuleeta ebya GMO oyo naye wamma ebiri organic wandiba omutuufu kuba binene ebya GMO bagamba bikolebwa mu laboratory byo biri laboratory made naye biri eri ebankola yaffe
GMO kati bino tebiri bya GMO genetically modified modified ebitali buli kitali genetically modified kibeera ekiganda enkoko enganda n'enkoko eri e Kenya nayo nganda buli wogisanga nga si ya mugundi mu I'm telling you. Baye Masaka. Buloji sanga nga teri mu farm munda zino zibawa enkoko zibawa emmere zekola kya nato gisanga etakula nganda. Ate nakubangira bikabulungi. Ekintu kimu. Bwe banga atira bikabulungi kabeera kanyolo. Nedda. Lwe Luganda ankusomesa Luganda. Oluganda lutuufu luli wano. Bw'osanga yaguzanga koko akanyolo. Nagenda kubikona koko akanyolo. Ekigambo kiri kimu kyokka ekyakwatayo. Oyo musawo Muganda. Musajja tewali mukwanjira n'eyanjula bwatu. Ti musawo muki. Naganze ndi musawo Muganda. Musawo Muganda. Tuka musawo Muganda jide mu benze eyo. Ngoma kyategeeza. Akozesa. Nga ye dokita Kigula. Ize Muganda and a doctor. And a doctor ko ye musawo Muganda. Kati yali agezaako kulwanirira kitiibwa kya Buganda. He cracked a good. Naye nga kizibu nnyo okusanga omusawuzi omusaamya. Oba omukyoli. Kakati ekyo kye kyakwatayo. Buli kiriroko. Buli muntu mulungi alabika obulungi mu Nyankole. Yasikira abakyogera. Tekyakwatayo kale mu Rwanda. Buli alina ennyinda ennungi ndaalo. Ate kiba olaba tukikayanya tugamba ennyindo ndaalo. Buli eyakula naggumira abamuki mu American height. Yes, ebyo kati bikayanya. Buli kiriroko kiganda. Buli kiriroko nga kirabika. Buli bajjanjaba nga bakozesa eddagala ly'ekinnansi be Baganda. Robert Mutebi ondeeterayo obutunda Obuganda obw'efotofoto. Obulamu patriotism. I'm a patriot and everybody. Uganda erimu amawanga mangi. Abaganda bwe bansanga bagamba tetukulaba nnyo Mengo. Mbagamba ndi musajja Muganda. Njagala nnyo Obuganda. Njagala nnyo Kabaka. Njagala nnyo Kabaka wange ne Katikkiro amuvuma nange abanvumye. But I love Uganda more kubanga tuli banna Uganda fenna. Naye bakuwa ekitabo kuwandikamu erinnya. Inkolanda. Waliwo abayina ddabu. Ate ye ebeera single. Oba weddira ki? Eryange eri South Africa. Basse. Bo baddabo gwe yo ya single. Yange ya single. Ayitawo ne bagamba yi ono ye. Tewandika ddabo nga mbuze sikyaliyo. Yeah, it's very good to have your tribes. Yes. Amanga ffe tugagale era bwensanga omuntu nga ndi mutoolo nga takikweka namu. I feel good. Najja mu office nagamba ndi mutoolo, ndi musoga, ndi munyarwanda, ndi muteso. I feel good. Naye omuntu kastajja n'atandika okwerimbika mu kyatali, then you lose your identity. Nawe bw'obuyinza wano okubeera ku ttiimu egaba emirimu. Wano emirimu gigabibwa Human Resource Committee kuliko abasajja n'omukyalo omu sijja boogera mannya. We respect that. We respect people. We are respecter of persons. Naddala abo abe-respectinga nga baagala kye bali. Kasi okweka. Kati nga gwe wano Luganda lw'ofuumutula wano. Wandibadde ojja nga weeyita Nabukeera. Nibulwe Busitema niyengo. District ye Busiya ndaho bahesaho mwesi. Hasimanyiro bamuchoka lusanano oba nabulinda akaruha. Na ulio bashamimu akaruha. Nimekutegeera. Ante era Busiya. Ayegere lusamya lugwe. Olugwe lweru. Ndi musamya mugwe. Okay. That is the photo you have seen the other side of the city. Tugamba, I'm referring to Masaka again. Mulaba abantu bwe bakeera. Masaka mwatuswaza sawa 1:45, sawa 2 ng'ekibuga kiri empty. Isinawe capital city. Muteko kubanga mugolokoka ate ekibuga kya mwemwe muno kyejjirayo mweka. Wimbalala yi abadda alatabulasi. We are going to see photo and we are going to be comparing. Tujja kusaba Robert Mutebi tuwagimaleyo hanano gende gulu. Wala wangambi ndi Masaka kibi ndikati abe Masaka bonna bavaayo bali eno
eri basigale baana ne bannamwandu ne bannamwandu mulina okubanga mukola who's going to look omwandu omusumba yagunyonyola bulungi lumu nange nali simanyi lwaki abaga nti oyo namwandu omwandu gwe buvunanyizibwa tera ensoka lwaki abasajja tebayita bassemwandu kubanga obuvunanyizibwa bwe babeera babedde nabo buli kiseera if you are namwandu you must carry the responsibility of fending for the family bwobanga oli mwana muto taata yavaawo ate obanga oli namwandu ng'okyali mu myaka egifumbirwa teweefeebya abaana bafunire taata yes tosigalira awo buli kadde kubeera awo abaana babeetaaga taata ngotaddeko akamwenyu mwenyu kuba ebintu bineno bikwasaganya obuvunanyizibwa tebuba ku ssente zokka eddoboozi lya taata liri more commanding than erya maama kati ng'oggyeko ekyogamba nti maama abaana ogenda kubapiika ssente ogenda basomesa ogenda kukola ki abaana baneno beetaaga taata the male voice egamba nedda ekyo mukikoze bukyamu naye abakyala batya nnyo kati okugeza abakyala they fear unknown grounds batya myaka gino tandika relationship awo oluusi abamu batya amufuna namukuba nemugamba tonetufudde afuna omutamiivu afuna omusezi afuna omulogo afuna omubaaya lwaki tokkiriza omusajja natandika okukwana abaana bo omanyi eri abasajja abakwana bamaama n'abaana baabwe anti abo tebaba basajja okozeseza erinnya kyamu abo abakwana bamaama ne bagattako bamaama ne bekakatika ku bwana obutaneetuuka kati ng'obwo bwolabyawo mu bifaananyi n'obulala olw'okuba amasomero gaffe bagaggala tebaba basajja tubafunira ettaamu nga yaabwe waliwo yayimbye oluyimba oba batubayite kimenkemenke oba kikekenkeke yayimbye akayimba kalungi nagandi muleme kweyita bantu mwabeegaseemu dda simanyi ebikekenkeke abebereka ku nva abo bwe batyo sajja mukyala yali obaka gye bulaga nabwire gyabadde abuweereza ndoza butuuse agambye nti bamaama bubanga okyali muto abaana bafunire kuba abaana bwe bakula kati okugeza nga nze ku myaka gyange gino mba neetaaga eddoboozi lya taata erikangula ku ddoboozi singa omwami aba atabuse naye nazaala abeera mu kudduka nekati olina eri abasumba abakwetoolodde nedda mbadde ngeza omanyi myaka gyammwe egyo mubeera n'amalala amayitirivu nsobola okwerabirira nsobola okubeerawo nsobola okukola buli kimu mu ggwanga erya America banfumuza omusaala ekirwadde kya COVID-19 eddoboozi eryetagisa mu maka gammwe egyo emyaka gyammwe President Donald Trump mu ggwanga erya America alagidde CDCs ez'enjawulo ziweereze data akwata butereevu ku balwadde ba COVID-19 ku gundi ku Central Database ku lunaku olwokusatu lwabadde lunaku lw'eggulo bafunyemuko okutaataaganyizibwa waliwo oba switch oba waliwo yajjeko switch oba switch yabadde information nebula emu ku y'abalwadde kakati bagamba nti ekyo tebayinza kigumiikiriza baagala baweerezenga butereevu byonna ebikwata ku balwadde abafudde abawonye abakwatiddwa n'ebirala yenna kubanga baagala information egende butereevu ku Central Database baleme bikuumiranga eri babadde nga bakikola what went wrong oba waliwo yakutte mu switch oba tebannakitegeera nabo bulungi ekyo kyo bwemba nga nfukamidde wanti wansi do people make preps for their prayers lwaki weebuuza suubira nti essaala entuufu yandibadde meditation kyetuyita ki kufumiitiriza because when you are praying mukama waffe tugana esaala ez'okweddiŋŋanamu otegedde ate tulina okumanya nti awulira but people prepare nga bagenda okusaba oba mwoyo mutukuvu yabali muŋŋamya nga basaba anti obuzibu obuliwo kubanga nze bwe nfukamira wansi before I say Heavenly Father thank you nsooka nendowooza obulamu bwonna wempise olunaku lwonna you're meditating nendowooza kati nga America superpower waliwo program eyitibwa lindirira mwami lumu boogera ebigambo ku America nogamba bano bantu si bantu balaze emmotoka ezitikka
ng'ennyonyi y'ebikula bweti enywerako n'amafuta mu bbanga n'enywerako amafuta mu bbanga. Kati ngamba, how can these people fail to tame COVID? Poor Uganda n'ekisobola. Mukama Katonda yekka. Do you people meditate? Lumunja ku recordinga yo enjiri wano. Enema tumbe olwengamba leero nze nkola ngamba olwe yazedda. Mu pastors hour. Do you people think you poor Uganda bana leero mulaberi ate nyizo bagamba balabe nadda ku simu ndala alaga akalega bicha wakati wa China ne America mu byo nale kaleta amanyi soft power ne simanyi hard power nagati bugati bwetugameme air force tetugamba nyonyi zokka zirwana nene enyonyi ezitikka ebigenda okulwana hali mumizo wati yetu nayo nemu helikopita za fizagwa Kenya bwatu yatugambye nga zigenda okuyamba Somalia kubanga tezina helikopita zakolebwa kutambula ngendo mpanvu zitambulira mu air carrier bwe zituuka eri ne bazijayo ne zikuba America n'amanyi gaayo ng'eyina n'ennyonyi ulira gibi batuuseeko abafutu bamanya batya central database ikitegeeza tisiba kivudde mu mangu Uganda Katonda akyatuyambye tetunafiirwayo n'omu. President Donald Trump kati ayambala ne ku maski ateeka okuba nga yakitegedde nti obulwadde kituufu butta. Ekyo malala abantu babadde bafa ng'aganya okujambala. Owaffe tenafaayo n'omu from day one twambala ayambala maski ye. Naye era yabagambye nti muleme nnyo okuba mu ngalo nti ayambadde maski. Maski eno oteekeddwa okumanya ebiro byayo n'ekifo. Kakati agamba nti ebiro n'ekifo bimataringa ku ye ng'agenda kwambala naye abantu ba bulijjo mwe muzambale talina buzibu naye ku ye bwe munaalabanga nga masiki evuddeyo muleme kukyamuukirira nnyo mu criticizing nti abantu badde batandise atandise avunama agamba kisinziira wendi n'obudde so kati kitegeeza nti wadde atandise okujambala naye era akyali mukali era tanajambala akyali mu ekyo kano kasenyiga ke China yamuyita Chinese flu ajagenda tujja kunaaba mu ngalo tujja kukola tutya yasimulemu katono agende okusinziira ku ye. So bannaffe abo bwe batyo bwe bali information waliwo gye bafiiriddwa bagamba nti bakola butaweera okulaba nga babalansinga emiwendo egy'abalwadde n'ebintu ebirala ebigwa mu ttuluba eyo ku birwadde bya COVID-19. Okay. Naye kakati bagenda kozesa central database eri mu Washington gye bagenda okuba nga bakozesa ebya Dr. Fauci nabyo tebinatereera. Yeah, twogera ku how people get bored with things here mu Uganda. Okola ekintu abantu bakibeerako kizibu nnyo. Si lwakuba nti ye MD waffe wano Omusumba Rogers Bugingo twagala okutwala akakisa okumwebaza because dedicated prayer tekyuseeko. People get abantu bakoowa bino byonna omuliro gubaawo ebiro ebisooka omuntu akagenda mu ddwaliro aye n'enjiri yagibulirako eyo omuntu akagenda mu ddwaliro abantu batwala ebimuli abantu bagenda n'essente abantu bagenda naye yongerayo owiiki endala nga beesala genda mu mwezi nga babula genda myezi 2 baŋŋanda be basigadde genda myezi 3 nabo beetoddeko mukyala yajja yekka genda mu myezi 4 olwo omukyala yaba asigadde mu myezi 5 n'omukyala atendewaliddwa tumayo ku baana olumu but myezi 4 every day kiba kisa ate omusumba ogenda okulanga ate ne Saala ate walulwajja n'atabuka nga kiringa abatugambye eggulu tubane tutabire ensi nti olina lunaku lumu ekyo okulira kisinga okwo kwe kwawula abantu ba bulijjo ne ku bantu abatali ba bulijjo. Ekyawula omuntu ali mu mubiri n'omuntu eyawa Katonda omubiri gwe. Kati ku kyenjiri nene mu mirimu egya bulijjo
people get bored. Robert Mutebi in Fort Portal town. Tukweyanziza nnyo okuba nti woli naye tusanyuka nnyo buli lwogwa ku mulabi wa Salt TV era omuwuliriza waffe twasanyuse nnyo Embarara nga tugenda mu katulu kano akali scientific tukozesanga Ipsos okulaga abantu nti no the media house we are talking about is national wonetuukayo. Therefore weebale nnyo weebalire ddala omulimu ogwo gwoliko n'oyo n'abo boogwako abawuliriza baffe tuwulira so good okulaga president okulaga ba minister okulaga abagenda okwesimba mu bifo ebyenjawulo teno media house si ya Kampala yokka, it's across the country. Genda maaso. Tuyanziza nnyo tuyanzege mukama wange Charles James Senkubuge anzizemu okuba sinkana bannaffe abali mu ku Salt TV eno obukuba butonyi enkuba etonyerera bweca budde bwa kinyika gobe kanjogere bwentyo era kye kinyambaza ziribawo kino nti enkuba ategira negiramuko ate bwegiramu eno yesimbo eraga nti oli mu bukama obw'ettoolo yesimbo eraga mugera kunzikiriza obutafaanana kondowooza nabwe twakoze Masaka butafaanana ko nabwe twakoze Embalala kibuga kino ekya Fort Portal sijja gamba nti kigazi nnyo ekimala ate nga n'enguudo mbi bwe tugamba nti tukitambule ate tuyinza ogenda nga tuzina nga tulinga kisaanye ne tugenda kubalaga streets ez'enjawulo bannaffe abali ku Salt TV tugenda kubanga tubalaga streets ez'enjawulo ez'ekibuga kino n'oluvannyuma dakiika emu 2-3 tujja kwogerako ko ne meeya w'ekibuga kino alindiridde oba oli awo kinaaba kisobose okutuula mu ntebe ey'ekibuga kino ekya Fort Portal. Obugazi bwakyo bwebo enguudo zeezo ezikirimu ate kirina streets ziri awo nti mpanvu nnyo bwogerageranya ne gye tubaddekoko era nga kino ndowooza meeya yagenda okubanga akitunnyonnyola street ki ze tulina luno oluvaawa luno oluddawa. Weekitiibwa meeya tusanyuse okukulaba tusanyuse okusisinkana tugenda kukola freestyle tetugenda kutuula kubanga bwogenda otunyonnyola ekibuga kino enguudo zaakyo lwaki ziri mu mbeera eno asooka obuuzeeko kuba tulaba then oluvannyuma meeya ogenda kubanga ate atutandikirawo emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Muraire mutaba kuturora aba Salt TV ningonza kuhoramu kinywena n'okubasiima ab'okuteekaho Salt TV n'okusiima tiimu eno ya Salt TV enyakwizire mu kibuga kyaitu kya Fort Portal Tourism City. Mwebale kutugonza mwebale muno n'okutuhagira okanimanya ekimukora ky'amaani kandi ekyekitiinisa muno. Meeya olwo oluguudo olukuli emabega sooka olutubulire luguudo ki era luliko biki? Oluguudo runo nibarweta Kasese Road kandi ruli under construction nirukorwa aba China and bakozere empora muno abokuba saazuno rwakubeire ruhwere akwa rwakamara umwaka gumu ruli nkokurukusana ruti kandi etoni yaitu rugisisire muno akuba Fort Portal tuli rubugo ruyonjo muno baitu bukurora hati rubugo nkokurukusana saazuno nikitukora kubi muno. Tumazire kubaza nabo tuhandikire na UNRA abokuba UNRA no ba supervisor baba China abo twabagambira Fort Portal tekusobora kwikara nkokwerieti so batunihize ngo mu myezi nka 4-5 kuruga hati orugudo ndujja kuba rwoye na roundabout hanambera twemerire nyine katono nnyo tetunava ku luguudo olwo ebbanga lyenkoledde amawulire N40 oluguudo okuviira ddala eri wansi katale mpanga lujja tusanga white ebiva mu bigundi zino nga balukola myaka kumpi kati 3 ena bakola luguudo lumu ki ekyagaana? Of course mu Uganda ebintu bitu nibikusobera obundi alo tukutunga ba contractors ababi muno nokera muno ba contractors aba China bano tuba tukolire ikintu ekinyakuliyo nakataito konka ako oruguudo rubaire rumasemeri kumara umwaka gumbo 3 emyaka 3 kibi muno kandi nurutalibaniza nekisani kyaitu kyetawuni aboko konorore bina kuruga post office okwijo katemba lugard na hanu nambera tuli norora ekisani kibi muno tikirikirongi kitufu baitu tuhandikire tugarukira kwandika no office ya president tugimanyisize twabagambera we cannot accept Fort Portal to remain the way how it is today because this road is seriously making our town very ugly. Ogambira roundabout eno bagenda kola kiwe tuli roundabout eno abiro accidents nyingi muno norora
omwanya guno mukoto obugenda jika matoko kwanerwa nka Kasese road kujya kuraba ogenda kujikavinga rutaro rwa mani muno so ntwenda kujihaho tutekeho traffic lights instead of the roundabout so baliyo nibakora nibayija actually sazu nibali almost virika they are coming from Kasese towards the town so when they reach the town here we are going actually to have this roundabout removed and we put signal lights instead of the roundabout because modern cities no longer have roundabouts so as we are becoming also a tourism city this one and the other one actually as you come from Kampala road they are going to be removed as per our plans yes tuyanza nyomeya olugudo luno luddawa luno lwa wansi runo lwa hansi lugenda bundubujjo kandi ziri kilometers nkansanju na 5 kuruga hano kwe kabundubujjo so uru rukozero kurungi norora na beauty yaro nongi okusikira runo rundo rwanturora hano kandi hano Kibogo road egwajeta Kibogo road nurukuturukiza mu rugudo rwa Kamwenge naro turukozere norora kwa norora ya hansi now it is more beautiful than where we are now twabaddeko mu kibuga eky'Embalala baba wadde city ne twabaddeko mu kibuga eky'Embalala oboli awo n'ebibuga ebirala bibawadde city balina engeri gye ba demarketinzemu ba engeri gye baplaninzemu ekibuga kyabwe kati wano batunda hardware wano batunda merchandise wano batunda kino wano waliwo offices wano bagaba services weziti plan eyo mugirina mu Fort Portal planning tugine abokuba actually Fort Portal kibere kibuga ekikuru nikikera nambarara by the way Fort Portal yo colonial rule during the colonial rule was the regional city, was the regional center. Oirohongu, of course, muwire mbarara yeje ya turaba hubwango ya tukera okirati nkokutuli. So no na demand yokuba kibuga chebyo burambuzi, it was a demand to agamba President Museveni. Fort Portal has been actually giving you votes. Komere muno tosobora kutuleke enyuma. Actually I championed the campaign nyo nagamba this time no city no vote. Ngambira President Museveni in camera. I thank God that it has eventually come. Urubuga rwitu haturuiziri. So zone ngeje rontu gitegeka nkakabundaire nambera mwikaire kabundaire gintwenda gifora an industrial area. Obur kujya Fort Portal okumanya ninkano ndagenda kore byo busubuzi runde bya makore no genda kabundaire. Boma section egintwenda gifora residential area. Abantu kujya Fort Portal nkaho kwenda kubyama no genda Boma. Then the CBDs mberatula hagati muno it is going to become a commercial area bya maguzi byona bigenda kuba mu CBD hano then obugenda nka Kisenyi koyongera irwengoma egintwenda gifora estates nambera abantu okusobora kuombeka bakabyama na Northern Division akwale ebikare bimwe biteranizeho ebere bitali mu rubuga runo so tugenda chikora we are going to have a redesigning plan of Fort Portal tourism city because along the way we kind of lost track but now we are a city we want to have the redesigning of Fort Portal tourism city so that when you come to Fort Portal you know which is done where ekirala kyendabye mu Fort Portal owekitiibwa meya enguudo zino plan yazo si eya city otuuka mu luguudo katinga luno side eno lane eno egenda netuuka nekoma netagatta roundabout waggulu kakati omuntu akaluubirizibwa ate okutuuka nga amanyi oluguudo lujoininga ate naawe tanadda ku nkoku tugambire we are now under construction mu plan zaitu tuine redesigning of these roads we have the redesigning plan of the roads oborkwija nomanya this is a highway this is a one way rununu rutahera munkaha ezentegeka zona tuzine sazim nga tumaliriza meya Fort Portal kati kibuga era kigenda kusigala ku mutindo era mugenda kifuula ddala ekyebyobulambuzi nga bwe mugenda maaso n'okwogera biki ebyobulambuzi bye mugenda okuteekako nnyo essira kibuga kino ekya Fort Portal oboraba orambuire mu kibuga kyaitu tuine ebisaaro byaitu bibiri tuine ekisaaro kya Mpanga river tuine n'ekisaaro kya Mugunu Kirhansan mu Kisenyi tuliba omugisa muno haihi mu ihanga lyona ntusana nito tuine ebisaaro bibiri ebikuraba mu rubuga hagati
ebisaro ebintu twenda kubimodernizinga tutekemu amaato the canoes abantu abarejaga hano basobole kuvuga mu maato betorole orubuga rwaitu barole nkokurukusana. Ekyakabiri twine culture yaitu nyakuli very different from other cultures in Uganda. The Toro culture is a unique one. Kandi twine omukama waitu, omukama oyo nyimba kabambi guru kidi wakana, he's the youngest king in the entire world. Not only young but also an ambassador in the fight against HIV/AIDS. Ntwenda kukozesa Toro kingdom kupromotinga culture yaitu. Nichokurele chikali kiri haihi mutauna hagati henyini. So ntwenda kukwataniza na Toro kingdom. Nentale yenu nambere nyemerie. Entale yenu is an identity of Toro culture. Ntwenda kuanga kupromotinga the Toro culture to better standards. Omuntu no warejaga hanu amanye walimunsi eyambaganezi. Twino national parks. Queen Elizabeth National Park, actually like 40 kilometers from here as you go to Bundwudyo. Echikutangiri is Queen Elizabeth National Park. Queen Elizabeth National Park ebisore bikiramu almuenjojo nentale. Twenda kukwataniza na Uganda Wildlife. Kurona tuunda ensi yetu kuongera abantu kumanya different species of animals and birds is twine national parks zaitu. Twine Kivale National Forest. It's like 30 meters from here as you go to Kamwenge. Nobo mazire kweka Kivale Forest. 30 kilometers? Yes. So ntwenda kurora twakwataniza kurungi na ba National Forest Authority kura promotinga ekyebibere ekyo. Twine Mountain Rwenzori. Mountain Rwenzori, it is between 60 to 70 kilometers from here as you go to Bundubudyo. Naka kasozi akatula hei muno. No bwire bwitu noranko kurukusana. We are putting on jackets because the place is very cold. Twenda kozesa emigise gione nyakoloho to promote tourism in the entire region. Tuyanzege owekitiibwa Meya onabeera Reverend agenze maaso n'okutunyonnyola ku nsonga z'ekibuga ekipya ekya Fort Portal. Tukyali mu Fort Portal olunaku olwaleero, bingi bye tugenda okubanga tubatuusaako, naye nga mu kiseera kino munzikirize nzireyo mu studio bannaffe bagende maaso n'okuweereza. Meya tuyanza nnyo otunyonnyola ku nteekateeka ze mulina ez'ekibuga kino ekya Fort Portal ate n'enkulaakulana egenda okujja mu maaso. Kajangu Moses wano mbeera wakaawo era kansuubire nti onaakuba kasimu ne baleeta ku breakfast akubanga tuli wozaalibwa. Tubasiibulidde.